Emini Barrow ow'emyaka 5 mwena nga nsolo ya Butuluki kigambibwa nti yajja mu Uganda ng'omulamusi wabula nga awezezza omwaka mulamba era nga mutuuze w'e Buguma mu disitulikiti y'Iganga yakabasanyiza obwana obutanneetuuka. Omulamusi Rosemary Balebangabirano w'eddala erisooka e Nakawa amusalidde omusango olwo n'amulagira asuulenga si ya pawuni 30,000 nga muzaano obukadde 12 oba atwalibwe mu nkomyo e Luzira. Nga ennaku z'omwezi 12 omwezi guno Emini Barrow yasangibwa n'obutabi obuliko ebifaananyi by'obuseeku ku kyalo Bugumba mu disitulikiti y'Iganga oluvannyuma lw'okuva ku imeri ye ku intaneti nga tagaddewo akawunti ye. Emini Barrow omusango gukkiriza n'akkiriza okusasula ssente ezimusaliddwa omulamuzi wabula okusinziira ku statement Barrow gye yakola mu kkooti yategeeza nti ebifaananyi bino tibyali bya lukale wabula amasannyalaze agavaako nga tannagalawo akawunti ye ge galeeta obuzibu olw'omuntu eyaddako ku kompyuta n'asoma ebintu bye ekyaviirako okufuuka ebyolukale era n'asaba ekisonyiwo kyokka ensimbi ezimulemeredde atwaliddwa e Luzira okutuusa nga azisasudde. Amina Nabirye yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.